Edition TV nkwebazisako monna Uganda yonna gy'oli gy'osinze oba ng'ogera mu maaso n'okubanga otulaba mu ggwanga erya Uganda. Monna Uganda ngoberere ebula ddakiika ntono oba nga tuyingira essaawa 12 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Yenze Frank Kasirye nate era nziguse mu k'olunaku olwayo gwendi ne ku kamera si mulala bamuyita Uncle Denny bwe nagenze mu maaso n'okuba nga nkola naye. Eggwanga Uganda ensonga nnyingi nnyo ezisiibyemuko naddala nga tukyali mu nsonga z'okwaniriza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okubanga yakomyewo ku butaka era nga ssaawa zino kwaliko Namulondo alamula. Munnayuganda ngoberera olunaku lw'olwaleero poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe omuli eggye eddwanyi erya UPDF kwotika n'ebitongole by'okwerinda ebirala bisiibye ebigobagana ne bannayuganda ab'enjawulo adde beetadde mu ddene nga boolekera Parliament mu kwekalakaasa ku bagamba nti bawakanya ekikolwa ekyokulya enguzi ekyongedde okuba nga ate akyeyolekera naddala mu Paalamenti yaffe ey'eggwanga era ng'abavubuka n'abamu ku bannabyabufuzi ab'enjawulo balabiddwako ko nga bagenda mu maaso n'okuba nga ate kwegamba bagenda boolekera Paalamenti. Kakati poliisi yakitegeddeko kubanga bano abakulu baali bategeeza dda poliisi nti bagenda kuwala okwekalakaasa kwabwe okw'eddembe era bazze bakyogera nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gw'omusanvu bagenda kubanga beekalakaasa boolekera Paalamenti. Kino nno poliisi y'eggwanga ne gavumenti okutwalizamu teyakirize kubanga ate kigenda mu maaso n'okubanga kigenda wala. Poliisi negaa nti akakati bwe mba mutugambye ekijja omanyi kinyaga bitono naffe tuyinza obutatula butuuzi kubanga tubalaba nga mwolekera Paalamenti tetumanyi ki ekiyinza okuva mu ekyo singa tunalowooza nti okwekalakaasa kwammwe kwa mirembe ate ebinaavaamu nti ate singa namanya bw'olwatta omwami nalumanya ti lwaki tewayogera. Ebitongole by'okwerinda olunaku lwajjo byalabiddwako ebimotoka biweetiye ebiriko abasajja ab'amagye ebiriko poliisi ebiriko teargas n'abakutte emigemera wala nga bagenda mu maaso n'okuba nga badeployingibwa mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo. Era bugenzi okukya olunaku lw'olwaleero nga wamma buli wooteeka amaaso nga babitongole byakwerinda naddala mu bitundu ebiriraanye kumpi ne Paalamenti y'eggwanga Uganda. Poliisi erabiddwako ng'egobagana n'abamu ku beekalakaasa abadde balemeddeko nga baagala okuba nga ate boolekera awali Paalamenti. Era olunaku lw'olwaleero abamu ku bannabyabufuzi n'abamu ku bapolitical activists ab'enjawulo baggiddwa mu maka gaabwe omuli mukwano gwange Lubega atali mulala wabula Rain ono nno kazannyirizi azannyira mu Mau Run and Rain kakati ono akwatiddwa awabaddeko omukulu bamuyita Sami owa The Mighty Family naye kazannyirizi y'omu ku bapolitical activists ab'enjawulo abeegulidde erinnya ennaku zino naddala ku mutimbagano ogwa social media. Ono naye akwatiddwa olunaku lw'olwaleero ku bigambibwa nti nabyo ensonga zeekuusa ku kwekalakaasa okubadde kuteekeddwateekeddwa. Ono Sami owa The Mighty Family yabadde alina ekibinja nga kiwerako era obutambi bwe bwatandise okusatulatinga olunaku lwajjo ng'akuŋŋaanyiza ekibinja ky'abavubuka ababadde beewaddeyo kubanga beekalakaasa ku nsonga gye bagamba nti enguzi efuuse enguzi. Bannabyabufuzi abalala bangi nnyo bakwatiddwa era abamu tebaganyiddwa kubanga baliraana okumpi ne Paalamenti wabula nga n'abavubuka abamu poliisi ebadde egezaako kubanga egobagana ne bano ng'ate bano bwe bayiika wabula ng'olwaliro ekoze ogwayo n'esobola okuba nga ate abamu ebakkakkanya. Abavubuka bagamba guno tegunnaggwa kye bakomyeko olunaku lw'olwaleero enkya kye bagenda ottandikirako. Jjukira kino kijjidde mu kaseera nga n'eggwanga lya Kenya terina bakutereera. Eggwanga lya Kenya lyagenda ne ligwamuko nnabe. Abavubuka bagenda mu maaso n'okuba nga basituka ensonga eyatandikira ku social media ng'eringa ey'olusaagiriro. Abavubuka batandika okwekalakasa ne beeyiwa ku nguudo z'ekibuga ekikulu Nairobi n'ebitundu ebiriraanye Nairobi nga bawakanya gye bayita Financial Bill 2024 eyalimuko emisolo emiyitirivu ennyo egyali gibikikiddwa ku bannansi b'eggwanga lya Kenya. Abannansi b'eggwanga lya Kenya kye bagenda mu maaso n'okuba nga bawakanya. Kino nno kyaleetera poliisi n'ebitongole ebirala okusitukiramu okukakanya abeekalakaasi newankubadde nga kino tekyakola ekyayongera okusaanula abeekalakaasi nga balinga enjuki ze bakubyemuko amayinja. Munnayuganda njagala kutegeeza omukulembeze w'eggwanga lino Ruto yakkakkana naga nti owaayi sijja kwefuula nampulira ze ate munnange ndiwulira va mu kasooli okkakkana bamala kumwoki naga nti nzikiriza etteeka lino terigenda kubanga liyita era pulezidenti w'eggwanga lino n'akyusa ne kabineeti yonna ey'abaminisita n'agenda mu maaso n'okubanga ayuza n'okugoba ebimu ku ebyo ebyali bimalirwamuko ssente ey'omumisolo mu ggwanga lino erya Kenya. Kino nno eggwanga erya Uganda
kizze kiri kopinga obanga abamu ku political activists bazze baleta ekyokulabirako nga eggwanga lya Kenya abaga abavubuka musituke mukyemwe kalakase eggwanga balitwala eggwanga baliwamba naye nga mwate mutunula kyesirikidde muli amuwoza muwoza tujja kulwana naye nga eggwanga liggwawo Uganda njagala kutegeesaako gwangoberera ku Next Edition TV onakulolayo abekalakasi basituse ne bagamba nti nedda katugende naffe tuwakanye ate oba oliawo tufaananeko nga bannakenya omuggo gusese mu kibuga Kampala embooka ekubiddwa abekalakasi abannabyabufuzi bangi batikkiddwa kuziika bangali ne bagamba nti mwe tetugenda kukkiriza kuleetayo kajagallo wano mu kibuga Kampala wabula konsani yange wegenda maaso n'okubanga etambulira munnayuganda gwangoberera ku Next Edition TV gye buvuddeko mu mwaka gwali gwa 2021 eggwanga erya Uganda amangu ddala nga twakava mu kalulu akawamu akaliyonga ennaku z'omwezi 11 omwezi gwali gwa zali 14 omwezi gwali gwa January omwaka 2021 mu kalulu akawamu amangu ddala nga twakakavaamu waliwo alipoota eyafulumizibwa ekitongole ky'ensi yonna nga kiraga nti mu East Africa eggwanga Uganda lye likulembedemu ago amawanga agasinze okutambulira ku nkola agasinze obutatambulira ku nkola y'amateeka. Alipoota eno yalimuko yalaga eggwanga Uganda nga bwe limuko abakulembeze abakyasinze obutatambulira ku nfuga egoberera amateeka gamba ng'okutyoboola eddembe ly'obuntu okulinnya eddembe ly'obuntu enguzi ekiwamba abantu n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Wetuukiddwa ennaku olwaliro nga munnayuganda mu nsi ezigoberera enfuga ey'amateeka okwekalakasa okw'emirembe kwe kumu kwekalakasa oba y'engeri eddembe ttonotono eryaweebwa bannansi b'ezo ensi mwe bayita okulaga obutali mumativu singa ensonga yaabwe eba tekoleddwako mu mbeera gye twandiise ey'ebigambo ey'okusaba. Ensi zino zaateekawo okwekalakasa kuno nti munnansi waddembe okusaba nti waddembe okwekalakasa munneekalakasa etalina muntu gwekosa oba gwenyigiriza wabula okwekalakasa okw'okulaga public nti ensonga eno etutambuza abajjukira ku mulembe gwa Dr. Kanokiza Besigye enkola eya walk to work abajjukira ne mu struggles endala zonna ezize zibaddewo wano mu kibuga Kampala okutambula ne muleka ebidduka ewaka abamu ne bagamba kugamba kintu kiri mu mateeka ne mu ssemateeka afuga ensi zino nti omuntu okwekalakaasa nga tavalenti nga ddembe lya buntu nga talina kya kissi nga taluuti nga tabba talina gwakosezza oba gwakubye oba street fight okwo okwekalakaasa mu nsi ezigoberera amateeka zikuvaliwinga nnyo era ojja ne weesaaga munnayuganda agenda mu maaso n'okuba ng'ongoberera ng'ebitongole bye by'okwerinda bye bimu ku ebyo ebisinga okuba nga biprotectinga abeekalakaasi bano abazze bakirabakokoko mu nsi ezimu mu ggwanga erya Amerika mu nsi z'abazungu nti mu nsi z'abazungu ojja ne weesanga nti munnayuganda gy'asitukira n'agamba tugenda kwekalakaasa ku lw'eddembe ly'obuntu erityoboolwa mu nsi yaffe ne beekalakaasa nga badda ku embassy ne beekalakaasa nga badda ku kitebe ewoolyawo kwegamba mu nsi ziri ne mu Afrika wano mu nsi ezigoberera amateeka nga bwe muzze mukiraba mu nsi ezimu nga wano ne mu ggwanga erya Kenya nti okwekalakaasa kw'e Kenya kwatandika kuli nomo ng'okwekalakaasa okwa bulijjo gye byagenda bikkira nga ababaka ba paalamenti beefudde kyesirikidde balyoke bakkiriza okuyisa etteeka bo bannansi lye baali bawakanya awo looting we yatandikira era abaagoberera okwekalakaasa kw'e Kenya at first kwali kwa ddembe era nga n'ebitongole by'okwerinda bikuuma abannansi bano bakole okwekalakaasa kwabwe balage obutali mu mativu bwabwe era ne kwolwo paalamenti lweyisa etteeka eryo lisigalire okutunuulira omukulembeze w'eggwanga okulisayininga abeekalakaasi baali wabweru wa paalamenti nga tebalina kye bakola wabula nga balaga butali bumativu era nga beekalakaasa temulisayininga nota ntiiro amawulire bwe gaayongera okujja ku masimu gaabwe agabalaga nti paalamenti ekakasizza nti etteeka liyise awo bannansi b'eggwanga lya Kenya we baasitukira okutandika okwekalakaasa n'okuyingira paalamenti again back in Uganda ti okwekalakaasa kw'olunaku olwaleero
tekubadde kwa kuvuni oba si kwa kuvunika government oba si kwa kusiga bukyayi mu government wabula babadde straight forward nga bakakasa nti bo si bamativu n'entambuza y'emirimu naddala enguzi efumbekedde mu parliament. So what they wanted kwe kulabika nga government okugamba eraba okwemulugunywa kwabwe olwo government taking action ku nsonga y'abannansi ebeekalakasa eyeekuusa ku nguzi. In fact President Museveni mu kaseera kano ayina ababaka abawerera ddala abataano abakyali eruzira ku nsonga z'enguzi. Kakati olunaku olwo Munnayuganda agenda maaso n'okuba ng'ongubire bannansi bwe basituka nga beekalakasa ku nsonga y'emu gy'oli mu kulwanako yandibadde kyetwandikugamba eyandibadde mmanduso nnene okulaga nti bannansi bagenda kuyambako nabo okuwakanya ekyo ky'oli mu kugezaako naawe okulwanyisa nti nabo bayimiridde wamu naawe era bakukkiririzaamu wabula ebitooke by'okwenda kye bigezaako okuba nga bikola ate kiraga nti President Museveni kino kyali mu kukola ekyokukwata abaka ba Parliament kayinza okubeera akagoye kaasibye bannayuganda ku maaso wabula ng'ekigenda mu maaso akimanyi gw'ate lwaki wandibadde ogaana abeekalakasi abali mu kwekalakasa okw'emirembe abawakanya enguzi okugenda batuuse obubaka bwabwe eri Parliament n'eri bekikwatako nti ddala tukooye ku nsonga y'enguzi egenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. So nti mu nsi nga zino zireeseeko embeera nti ensi ezitagoberera mateeka ne ssemateeka zisanze akaseera akazibu nti katya zipromotinze nnyo enjiri ekyayisa bannansi okwekalakasa okulowoozesa nti buli muntu yenna buli lwogezaako okusituka okwekalakasa okuwakanya violence of human rights ekiwamba abantu enguzi n'ensonga endala ezinyigiriza omuntu wa wansi amakwanga nga gano ng'ageefaananyiza Uganda gakisiize ekifaananyi okulaga nti kasita osituka oba otyoboola ddembe lya buntu oba otyoboola ddembe kugamba oba oyingiridde eddembe ly'obuntu gwe wennyini gwabeera omulabe okusinga oyo akukozeeko ekyo ekikuleetedde okwekalakasa kakakudde bulungi mu nsi nga Uganda zikoze kinene nnyo okupulantinga n'okukakasa n'okumatiza bannansi nti okwekalakasa newankubadde kwa mirembe kwa bulabe nnyo eri eggwanga okusinga oyo akoze ekyo ekikuleetedde okwekalakasa nti munnansi singa osituka okwekalakasa okw'emirembe newankubadde tolina kisi tolina mmundu tolina kasaale ng'okutte ebipande byo ekyo ky'okoze kya bulabe nnyo era kive nnyo kivumirirwa okusinga oyo akoze ekyo ekikuleetedde okwekyawa otuuke okuwandiika ekipande okiteeke mu bbanga era ne kigenda nga kikula ekintu kino ne kiyingira n'emitwe gy'abamu ku abo abawagira endowooza z'abantu bano abaleese okunyigirizibwa mu nsi ne kibayingira okutandika okulowooza nti buli asituka okulaga obutali bumativu bwe aba talina byakukola aba yeenoonyeza bibye ye abaffe ki bukyanga mwekalakasa kyali kivuddemu ki zebyokwekalakasa kwa Uganda byantama kasita bamukwatako era nga bamutwala era ng'avaayo abalala bavundira mu makomera ekintu kino ne bakipulantinga in public ne community okuba nti tokyayinza kulaba value mu kwekalakasa okw'emirembe ti munnansi essuubi lye yandibadde alina oluvannyuma lw'okuyita ku social media ng'akola strike ze ku social media oluvannyuma lw'okuyita mu bigambo mubaka obuwandiike ne buganda okuddibwamu n'asalaga kankoleyo ka strike ak'okutambula nga sikubye muntu siruutinze sibbye siina gwe ntyobodde eddembe lya buntu siina gwe nninyiridde munne Uganda n'atandika okulaba ng'ekyobulabe nti era ekiyinza omuviirako okubuzibwawo oba okuvundira mu kkomera. So nga mu nsi ezigoberera ssemateeka mu nsi eziwa ezissa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ekintu kino kiweebwa kiba kya nkizo era kiweebwa value era oluvannyuma lw'okwekalakaasa akawungeezi tutandika okulaba report eziva mu ba government officials tutandika okulaba ng'olwo kiba nga tubadde ku nsonga ya corruption tutandika okulaba ku ministry ya finance tutandika okulaba ku parliament mubaka ba parliament
abaspiika n'abalala nga batandika okwogera ku nsonga ebadde ereetedde bannayuganda lwaki beekalakaasa wabula si kutandika free our people. Mu kaseera kano tekyandibadde kya free our people. Mu kaseera kano yandibadde response gye twandibadde tusuubira okuva eri gavumenti ng'ewa bannayuganda essuubi ku kiki ekigenda okukolebwa oluvannyuma lwa bannayuganda okulaga obutali bumativu bwabwe nga bayita mu kwekalakaasa okw'emirembe. Bagita Next Edition TV gwe mukutuka ogoberera oba k'osinzira. Yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye kuweereza sinzira mu kibuga Kampala ekikulembera omulodi Ssaalongo Erias Lukwago. Eggwanga Uganda ebikulembera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni 86 lwe yakwata entebe y'obukulembeze. Njagala kutegeezaako gwe Munnayuganda agenda maaso n'okuba ng'ongoberera ku Next Edition TV nti olwaleero mbadde ntunuulira ababaka ba Paalamenti nga beebuuza ndabye Tumwizuki ow'ebuweezi nga yeebuuza nti kiki ekigenda mu maaso Paalamenti ayagala ennyonnyole olwaleero ekibuga kyonna kyonna lwaki kijjudde amagye. Poliisi n'amagye ki ekyandibadde kisooka mu nsonga efaananako bweti. Awo nno we njagala mutunuulire bulungi. Eggwanga Uganda tulina ekitongole kya poliisi kino kye kikuuma abantu n'ebyabwe. Olwaleero mu bugugunga obubaddewo we are expecting police okubanga eprotecting abantu n'ebyabwe. Abantu be protecting that those people abali mu kwekalakaasa okw'emirembe. Ebyabwe gega amaduuka ge baleseewo, zezo bodaboda ze baleseewo, zezo drug shop workshops ze baleseewo okugenda okwekalakaasa okw'emirembe, okulaga gavumenti ku ekyo ekitagenda bulungi mu nsi yaabwe kwe bazaala era kwe bakulidde ate era kwe balina emirimu. Gwe gwe omulimu gwa poliisi gwe yandibadde esooka okukola. For the moment tulabye ate magye ge gakyali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Amagye ejjezibizi olwaliyo lye tulaba erivaayo oluvannyuma lw'ensonga ng'egenze beyond ate with a process si kumala gavaayo with a process mwakirabye wano mu ggwanga erya Kenya but back in Uganda nti ejja ate lyerisoose ng'akabonero akalaga nti poliisi y'eggwanga obwesige bwayo butono okusobola okulwanyisa issues ezifaananako bwe zityo. So kyetuva tutandika n'amagye then awo ne neebuuza poliisi ejja ddi. Olowooza nasooka wano akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Nze Frank Kasirye, very good evening, good morning and good afternoon.